Nkwaniriza nnyo nate mukadde kano we tukutuusizaako alipoota y'embeera y'obudde nga tukolaganira wamu ne UBC TV. Omwanjuzi nze Lubega Michael. Enkuba yeeyongedde okukendeera mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi era bwe tutunuulira ku bifaananyi ebyo ebikubiddwa ku ggwanga lyaffe mu biseera eby'okumakya biraga nga mu bugwanjuba bw'eggwanga lyaffe obudde bubadde bwa kinnyikaggobe nga n'awamu wabaddeyo oluwandaggirize. So ng'ate mu biseera eby'olweggulo bitulaga nga mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe okwokosa n'ebitundu ebyo ebiri mu nnyanja Nalubaale obudde bubadde bwakiddedde. Bwe tutunuulira ku bifaananyi ebyo ebikubiddwa ku ssemazinga wa Africa biraga nga omukuubo gw'enkuba gwongedde okuseeseetuka nga gudda mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe ekireetedde enkuba okukendeera mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu. Katunuulira ku mbeera y'obudde nga bwe tugisuubira mu biseera ebyo eby'okumakya. Tusuubira ebitundu ebyo eby'omu bugwanjuba okukosa n'ebitundu ebyo eby'omu bukiikakkono tusuubira nti nno akasana kajja kukeera kwememula. So ng'ate ey'omu Kotido awamu n'ebitundu ebyo ebiriraanye olubalama lw'ennyanja Nalubaale tusuubirayo oluwandaggirize. Embeera eno esuubira okukyuka era olw'eggulu tusuubira nti ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi bajja kubeera n'oluwandaggirize era ng'ebbugumu mu Kabaale lijja kuweza Celsius 24. Ate yo mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe ebbugumu tulisuubira okutuukira ddala ku Celsius 30. Byo ebitundu ebyebulunguludde ennyanja Nalubaale tusuubira nti ebbugumu lijja kuweza Celsius 28. Bwe tutunulira ku bibuga ebiri ku ssemazinga wa Africa tulaba ekibuga Nairobi tusuubirayo namutikwa w'enkuba mu kibuga ekyo. So ng'ate mu Johannesburg ebbugumu erya waggulu lijja kuweza Celsius 16 ng'obunnyogovu bweyongedde mu kibuga ekyo. Ebibuga ebirala ebiri ku ssemazinga wa Africa tusuubira nti akasana kajja kuba nga keememula. Byo ebibuga ebyebunaayira ekibuga nga London, Moscow ne Mecca tusuubirayo akasana okwememula. So ng'ate mu Washington ne Tokyo tusuubirayo enkuba okutonnya. Ebyo bye tusobodde okujjira mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera z'obudde nga tukolaganira wamu ne UBC TV. N'olunaku lw'enkya tulindire mu budde bwe bumu okutuusaako embeera y'obudde wano wokka ku UBC.